Ninga sasa okola wa muganda wange. Nyo. Sasa okola. Kasoma lekemba buli appointment yavudde. Twali tuwogeraganya sio buli? Yeah, naye kati bambi yatuse ku macha ne tujja emmere se tutujifumbye penna. Ebize nobyo bingi. Kelebaje. Demutalabanga muzembira bye. Washitegeera naye ndi musanyufu nnyo n'okukirawo. Omulala agamba nti ne bwenfe enkya naye nze ngamba ne bwe tubaawo enkya tuli ku kijjulo. Nega sasa okudda mukula bawusiga lege obudda kusonja tujjeko wali muloba tulobe mwelanga abagezi awo nno obuloba awo gakyali amaanyi mangi kubanga mbadde mpawula palaso jangu mpawula wizo jangu kati mpawula kabirioni jangu obasajja zekansokezi era kulinga bwekoze naye nga ndi musanyufu mu Yesu Kristo senga si Yesu senga siri kutebera. Of course. Yeah. Mungu wa amani. Ekiseera kyonna kiramu kati gwalyeyo ngononya kwagala. Neno ekige twali katika mwezi bie. Ndio saba. Saba ndili kwa akabanga kebabuliddeko kino ekitiibwa kya Mukama. Ayi Mukama tukwebaza era nkwebaza okubanga otukumaakuma ne tuba nga sobola okukwatagana mu buli ngeri yonna era nkwebaza okutukuma nga tuli balamu. Tusaba otubeezenga balamu mu linnya lyo. Tukwebaza ekyokulya kyotuwadde kirongoosebwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nobody. Kati papa, mpulidde ebintu byeyogera. Ne mpuliranga nze nandibaddewo senga tobirompa. Naye nga bamisanyusa ennyo kuba tutugabana kyekijjulo olw'Esande luno. Manyi olw'Satadde luno si Sande yankimanyi Sande gyetegegera nnyo. Olunaku olw'okuwummulamu. Mukwano wange bali ku Facebook live yange. We just try to show you how simple we live, how easy we live. Yeah, welcome to my home. Located in Sengoku, GPS Majina Majina Million Road Rise. So just freestyle, you know. Million Road Rise. Just on your Facebook, so nobody call again, buy Bamon again, listen. I'm not doing any rose at Twitch. You're like not human being. Yeah. So basically, this is how simple we live. This is who we are. Every single day. Mukama yamanyi. Nenga ekikolebwa kyeki. Yeah man. Balanga bali ku Facebook live yaffe. Abali Facebook live yaffe nyamba ndi deposit. Abantu baga nti mmanyi okufumba baloza ndi mmanyi myambozi. Enyama zenjifumbye. Klibaje yali afumbye akamonda ako. Lwakwate kuli toke. Toke sidabye naye tulikiriya. Kati Uncle Melody gokoze kawunga ako. Kawunga. Manyi dada bakutende bagamba mu oyi bayende bakutumba bagamba mu yichifu akawunga. Kati abageni wa Fling Fire yamuze. Tana bachikola agenda kubera muri mulungi. Manyi akawunga kano nakakukukira nakasongola ame. Baba kabyeto kyankalanya. Asigana kuchanga. Ninakuwa just happy. Yeah.
naye nga ekiribwa ekiti nange nawe ali eyo nawe ali eyo okyajjukira nansikombi gwalinganga mukwano gwe mwekyalireko munyumyemu kubanga mukama waali nenga kereba jojugira ojuge mukyago bayitanga mbekeka eyabeeranga waliwo nti nansamba eyafumanga obuwogo getwajjangako obuwogo alaika yasigalawo kubanjamu yasigala manja yagala okumba tembo okulya akalo n'engobe byanjawulo naye tetubuuzaamu akabuuzo eno momenti tulimu ani abulawo tewali abulawo kubanga tulina asinga yesu waali kati abulawo yenna agire mu yesu tebogeza bali abane munakola nga bali ku Facebook ya on Lord Mayanja 2021 Lord Mayor to be so tuba inviting ze banange mujje tuliye sagala ngo tuliye fenna so mujje tuliye ako fulimi fa kumere ebigambo bitono ebigambo bitono bibyo bitono bibye naye ate awali yesu biba bingi bakwata basobola bigumikiriza mu bwongo bwange obaddemu nga njagala nkulabe naye nga sobola kufuna ovanga ku muntu nakola ekintu oba wali bataliiwo obeera naye mu spirit awo libeera bbanja gyoli spiritual realm libeera bbanja kati abantu bagenda kuya ku Facebook nga bagamba tuyinza kola bane twakolaboratinga dda jani njagala bwe embuzi nampola eri munne nakoona nyola okubanga muli baluganda temwatika kituufu we still living in Jesus name naye mpomerwa oluwomerwa simanyi baana mmwe mutyo ekyo alina webaze mukama era ekitiibwa kidde gyali eno gye tulya bwowe bwomba kulaba agifumbyeko afumbye mbuuza baba kavuyo eki emuwulidde owaayi Liwa meya aliweza okulayira tuli ku kijjulo meya agabula muwabuyo kalulu naku tulina okubanga mu bijjulo anti olaba self service tulina omugabikire bajje yakiise ku kizinga wali meya agabula buli lunaku ono ovaawo omaze okulya ebyaddanga byokwa nti tuli ku social media kusiba tusobola kujja n'okanya kizibu prioritize my life balina okujja ofumbye nga nze nfumbye ate nekira ne mu byamagero tuna Jesus byakola yakajja ebyo byasookerwako yabisa abantu 15 ate nejjukira nebitwalinga ewamuzeyi maama ekamwe kireba gitutuke ku sandi ng'abantu bajja ne bajjula nabagamba nemuyisa bokona bebazizimbirigina kumulya mu muki mungalo bakimekiswa everybody alya tewali ava nga talidde ngati ekyo kyasigibwa maama wange nokikwata nawe nokibira mutima gwo era kikyatambula ewange tosobola kujja nosiramu emirala era bwe najjeewose mukireba kirina okubeera living yes man nze bona gyewange naye njagala baba kavuyo ajje naye
kati baba kavuye tuli naye Lindako omutini kakati next time mukama ngakkiriza mwebi babiri mbalageko nti wano olaba wano nti nateekawo ekinyama enfuka nfukira eri naye gujja wano Lenga mama Jeremiah yali. Mama Jeremiah yali esanyu limuweddeko. Alaba ebintu COVID yamaze gedende. Anti ayagala mugulira akagoye ate COVID ayingiddewo sikyakola. Ezireeta byayagala siziina. Ezireeta byenjagala mu kaseera ka COVID bye biringa bino. Nti nsobola okukyalako bapapa. Nvyanga njadde. Aye siri wano olunaku lumu. Oba mwezi, oba mwaka, nomunoonye. Abakwetanga babagambe. Fayaba ndebere zo mwe mwakomerere my brother. Mwe mwakomerere gwe DJ wange. Wala kumba. Akomukyala wange dedication ye. Akomerere. Watakwatagana. Oli mwechama. Baza ima yagamba. Watakwatagana. Enkwatagana eganya okole ki? Okomererwe. Yebaje ibundi yapata yimba kalinga we. Ngama. Pati ziwonyelea. Nina kugulira yona kamotoka kubate bakibate libikuka miliona 5 0 meka yakuba balo. Yikuba balo. Uno wano. Yagamba bani. Nina mugulira yona kamotoka kubate bakibate libikuka miliona 5 0 meka yaiba nyo. Lwabutamanya baba audience yaffe okumanya byetuyimba naye nga kyensinga okumanya twogera ebiri living, everything we do is living. Kali kati anayagala kubeera nga Keva J, anayagala kubeera nga Baba Kavuyo, anayagala kuba music bamwagale Remeza, anayagala motoka ya badi libikuka Nobody. nga muziki mweguli. Yeah, it's on. Very. It's on. Bona bali bakujirega bagambe fayaba lena ngize biso abakwetanga akomererwe awono olabira abakyalibo kubanga babayikyanga nakomererwa olina okunoonya bangi abanakomererwa otya oba oli tomuyina agenda komererwa ofuna omulala ama ono bwolaba nga tali ku mulama nga gweyagala aba agenze ku musumaali kukomererwa oyo yali taliiwo kafuna omulala era naye nakukola kyekimu aba alina okukomererwa kituufu ebyo bimulekyama akomererwe ani akomererwa ebyo bagamba iye changa yakomerera bagala kukomerera ndese changa banga tene musanga nyo mumachije nga joginga oba kola comeback ngozwani nendo zwani red bando ngambi yantu anakushozera enyimba yantu akunyimba rimbano ilaludolokoleekyanga rimba natolemba kininga nsulawule mukana wano nimwaga nnyo Banton. Why? Bingi nya za kaseera ako naliwo ndaba ya era bwe kuya ngogamba nti mu misinga how ngamba ho kaize bwe misinga omani bamuyita small axe mbadde munoonya mbadde nga munoonya omukama mulamaze ekisala mbadde nga munoonya munoonyeza nga sinaweza myezi 8 nga munoonye mabega ekina okifuna leno
omwoyo gwe Mukama agulamirizisa. Amina. Amenga mabali w'abalamu abali w'abalamu obulamu tubufuna mu Yesu Kristo. Ekkubo lyegolokofu yensonga lwaki bwe kiri papa nkimanyi bwe kiri kubanga singa si Yesu kati nemeza nandigijjeewa ndyeko ne baganda bange amaanyi gaba matono olibulamu okubanga mulina tooki nga temuli manda tali mu manda omugudo gwazisintu temuba muso ate nokiba kiripanja abantu batula bahenre oyagabiri nga tuyakkiriza bantu bangi aga tutuleza katale eremelodi oligula ebintu etwalibyolukosa wali muguliza abaddeawo omulabi alololekula akagenge nga kyakoze nalagomba mujja kuyimba ayirikaimba kinyoki Simanya akone, simanya waliwo akayimba kabaddeawo. mujja kuddawo muyimbe simanya akona simanya kayimba bakashiba ala mujja biyimba ebyo naye Mukama ayagala bagolokofu kati muntu mulungi abambi tamanyi ogolofu siyantuliyoba bizinesi ebyenkola yaka okifuba alowooza nti bwetu tubeera bwebalowooza ngaabantu Aswitchingiddewo enjiri olukulabe. bwebalowooza ngenda kuba mahenre kyekitufosinga okubeera abakulembeze nga tulabye embeera etali kiriya eri omukulembeze bwenzija gyoli bwebonabako nga toli kiriya nga kulaba toli kiriya then ensi empya esanyeewo okitegeera kyokka ate bwondaba nogamba yes linda azina kunyumiza kereba n'omwana wa Katonda Yesu yajja mu kifaananyi ky'aboonoonyi okulokola n'okola ki gwe musango gutubonyabonya kubanga abakola obubi tubafokasingako batereeze kubanga Yesu agitwasangawo yakutereeza kate nolaba ojja kusanga emisajja gwesaana ngabuli enyo nga mwonoonyina okusinga nze owasaka nange mujjanira batetuyo nti Henry Katonda takyakuwa billboard za Katonda n'ebyamagalo takyabikola andiwuliriza takyabikola nti yatejja kutuma mesaya nga gatuma Yesu abikole wabula abyamagalo byakatonda abikola mu bantu kati nakeera for example nakeera ngaekya kiriva gye multimillionaire ekyo kiba kyamagalo kyaki Katonda takuwa billboard amaanyi ga Katonda gali evident mu bantu nga twabeera ngetula nga twakwata buyamba nga tusokola ebbumba tuwugira mubidiba ne bakwata engoye bazitwala babalibabalyetumyansa kakati weewunyenye gye lwaveeyo bagitwaveeyo netufuuka kati ago emaanyi gaki gamukano ng'ogamba nti ki kubanga akyali mulamu benali wano okukyali wamu era agamba ku melodi olunagamba melodi era melodi my friend teri kiriwo nga tolende tekiteekateeka teri kiriyo tutekola ki Tekiteekateeka. anti agamba ye mwene Katonda aleeta emirembe aleeta essanyu aleeta obubi buli kimu kyonna kikye mu kumutegeera bwe butategeera abantu abalala kubanga ebbanga libadde ddene nga tukola ebinyumira abantu naye nga bo beegomba kuteeka mu ntaano kituufu wadde bibanyumira so olwaleero olunaku lwa ssanyu olwaleero olunaku lwa njawulo osanga lwaleero ng'abantu abasinga obwonoonyi ati bafuula abatukuvu nti boonoonyi anti ne Simooni eyaloganga edda mu kibuga bamulowulira ku bigambo ebirungi yeegomba okuba nga aweebwa obulungi obwo bwasanze ku lasiti n'agobwa kati ani atagobwa ekyamugobya mu ggulu yali ayagala butuukirivu naye ng'aleese ssente ate nga byakuwabuwa namugamba tolina mugabo wadde okugabana ku mmeeza eno yaleeta nguzi yaleeta nguzi kitegera nawe okuyingira obutukuvu
olina kuleeta ssente senga sitaani yawayo sente bazikkiriza naye wandibadde oleeta ssente otukule okiraba so ekinjagalayo mukama kubanga okiraba okiraba wano obeerawo nandi You got me? You got me? Okay, we're gonna do it like this. You get me? And then you see me? I saw my yo. Listen, we nyam. Ajita sin. Yeah, we nyam Irish potato with a nice beef after that. Yeah. You see me? Yeah. You see me? Mwamfuna. Unajua? Unanipata, mswali anasema unanipata. Umenielewa? Kile majibu nao yuko aneo Swahili wafu kwa kono. Nyo. Banjibiriza mwelele ne Yesu makene. Nao yuko aneo Swahili. Sebetiliyo. Kale nawe uzimba betoliyo. I know. Yeah, even I know. Nataka baidi wanyo ni Uganda. Baimba ni bapala nyo Swahili. Mulia ninga. Yaimba. Si bibi ndo Swahili ninga lwao. Usitegede. Mbona kama nakupenda simanya nakora ndia bikoze biti. Nuto nugandika tyono. Baba sidala mwaisida wali wana amwagala. Anti muna anko kuracho gwa obuza kubanga golaba mubire ate katolabona atategerera ekyo kyakola nga bwanatukira mubire osaze wodi omugambi wayo byokola nebiriko terera kubanga gweri gyodi Nebe twaro bonza ne tukuzalira na nyiri baro Swahili for export omanyo utwala free no itune green nani naze mu Swahili ngutya abo bunyoko Liambuza nga tukala ngamba tuongee Kiswahili oba usimu bengamba vako ande manyechi wewe ola wizo na mara mwizo mlabane wizo Tanzania hede wizo buruji nyo ndogera na hiyo kale bonga wizo sasa tufanyaje unajua baba unajua ndogera ndio majibu ndio arulira ne paso ya pala yali jagu aduka manje kati mubulako mama no yeto ikamu ndio kulenjo kagwa musokayo ngalendo lwa nanya pega ninasoko gele Tanzania danyo mu watu ojukira bantu bana na muyenga Badiki production bantu ali Tanzania la nogenda ku radio interview ya bali Radio Free Africa katika mwenyezo baba toka hiyo wala mbitikwa vya kuzilimo vya kuzivitaka milioni Tanzania bakara tutoka ku radio station Tanzania tanga tumeni tukala ku interview Tanzania atula zero kutezi ku by then usali wale mani manyiro Kenya rutono tono baba atabanya kwa phones Radio Free Africa gaina talika hapa radio yetu tuna mwanamuziki kutoka Kampala anazaliwa Kampala mwana maarufu unajua kamili watu wanapenda sana babongo na watu watatangulia ile gaya hivi ndio Swahili ni mkule mkiti otirawa mapa ni mkule mwi na beauty kwa ngamba but you sing in Swahili ni kama wangu nyimba chibangu mtu ananagia bwali patakola kile kala nagira basi sasa network nagonza mu Swahili we nataka rozonga chichi uzwe wabo wadako na small that online calls bogere kwa nawe unajua you see kama una mafans leo na mashabiki wengi sasa olila pale simu na kamilioni mwana nafuatilia sana unajua hizo ngoma zako ni bomba unajua kwa mashabiki hapa sasa kamilioni wewe una mpango gani fanya kamilioni mpango gani leo niko mpango kwa namuuza leba nange ese na raja ya chigai chicho mjenga kuyi muombe Simon Peter Simon Petro tuliko nyama wano tuliachi jese chameleon abajeze mayanja kamonde ndio ne papa baba kavuyo ndine baba kavuyo Simon Peter era nga ndi ku table bwango yagala kulya jangu tulya kadde kachali Simon oli ku live yango nengere Australia
Munange byebyo bino mukapu munange nedda bebito biriira omanyi omuntu musiramu kyabaga nti alhamdulillah era byalamina osigere yonna byole ndi bulungi nakula ku vidiyo yaawo wekubyoneka zonna wenakufiiringira nga nkwagala akaddaako nakufiiringira nga nkwagala nga bino byebatiikirekirasimbani nekene wekikola yagenda US naye maama sina kyakikolera nokugumira awo sina so frustrating omanyi okwangu Facebook live yange sokuyita nti wana alikwisa Facebook live yange simanyi wabikola obusungu bwalimugabe mugate ku Facebook live mujabi omujukira mugabe mutege Facebook live yange ndi muyaye ndi fake tonteeka ama mujabi naye nga biki Simon Zekutadde okyabijjukira wali okyabijjukira omwami bali omuyitando babuyitanga ninu tujereka bagambe fayabande baletaga akubirebe bebyalimwechama walekana okubayo sabasabagatotikuleletiso omukwano mungi kwata naye omukwano gwonyabonya abavubuka okuleetanga obugattise nebakuleetanga obugattise epalaso yabubakali olima lwenenjagala luyingire Kampala nga lunyenya gali maaso anti galimu abantu 3 ne mwana zakiraba naye njagala palaso okuva Bulaya ng'akomawo nga bwetuleeta abajamaika bwetuleeta kati nga palaso ate gubaleeta kirali njagala naye nga tuwomedwa ekyokulya